era ng'amuttidde muzigo gw'essomero ku babadde basula. Kigambibwa nti Odoke ettemu lino yalikozesa awa nga nnya ez'ekiro n'oluvannyuma n'adduka nga gye yagenze gye yasinzidde n'akubira omukulu w'essomero Augustine mu biro ng'amutegeeza nga bwe yafunye obutakkaanya ne mukyala we era nti yamukubye ennyondo ku mutwe nga tamanyi oba yamusse. Omwami ankubidde essimu kuntegeeza nti balwanye bawanyisiganyiza physicals naye n'amuhiitinga akati n'adduka. Yamukubye yamukubisiza ennyondo y'abaana abasajja abazimba kuba tugisanze mu nnyumba naye nga mu kitundu kyaffe abadde mupya nga yakajja mu ssomero eya Prosperous. Mu birwaddusa okutuuka ku ssomero era ng'atuukidde mu muzigo ababiri bano mu babadde basula ng'oluguddewo amaaso agakubye ku mulambo gwa Nabokoko nga gugangalamye mu kitaba ky'omusaayi n'ennyondo gye yamukubisiza ng'agiresaawo. Mu birwatutegeezezza nti abadde yaakafuna omusomesa Idoke ng'okutta mukazi we babadde n'obutakkaanya oluvannyuma lw'okumukwata n'omusiguze n'amuggalira ku poliisi y'e Buloba kyokka mukazi we n'amulagira okumutta amangu ddala. Abadde yaakatandika abadde tannakusomesa mu kyalo tubadde tumusuubira kutandika kusomesa nga tugudde mu lockdown. Tufunyewo ku mawulire nti babadde balina obutakkaanya ku mbeera ey'omukyalo omwami okutereeza omukyala nti alina omusajja omulala era ensonga zaabwe badde batwalako ne ku poliisi ey'e Buloba awamu ne bapasita nga bazitulamu dda naye ku LC yaffe baye tebannaba kuzireeta. Ayongeddeko nti Nabokoko abadde amaze ennaku nga nnya nga yatambulamu n'agenda ewaabwe ng'olwakomyewo bba yakubye mukuba ennyondo. Naye omukyala yali anobye n'agenda kati alabika yakumyeko bbiri abadde byabadde awo tumanyi. Naye omwami kye yakoze ekikola kikyamu nnyo okutta mukyala we ate nga kirabika ni mukyala we tabaddewo okumala ennaku naye bwe yazze kirabika n'amutta kubona omukyala yamusse ng'akyalina mu ngatto era nga tozisigadde mu bigere. Naye nga n'ekirala ekikulu ennyo ekiriwo nti abaana abawala basusizza nnyo okwagala ebyenfuna. Bw'oba osazeewo okwagala omuntu mwagale mu mbeera ye gy'alimu leka kunaayiza ono ate onaayizeeko n'oli era ekivuddeko abaana baffe abawala abamu okuttisa abaana abalenzi nabo kennyini okufa ng'ono munnaffe bw'afudde. Abaana abawala naddala abaana abawala tubalabula abasajja be bafuna begendereze nnyo abasajja abo be bafuna kuba abasajja abasinga banoonya byabwe. Ono omusomesa mutendeeke ne tetumanyi gye yava n'omwana omuwala tetumanyi gye yava naye kati bamusanze mu nnyumba nga oluvannyuma poliisi ezze ne yeekebejja omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago nga bwe bakyanoonya ab'eŋŋanda z'omuwala n'okunoonya Idoke gy'addukidde. Abudu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kitalo nnyo ddala. Ate waliwo omusajja yali omusirikale wa poliisi alumiriza abantu abatannamanyika okubeera nga baamukuba essasi mu kugulu okwamuviirako okukumenya era nga kati okugulu kuno kutandise okuvunda. Asabye abazira kisa okumuyamba asobole okufuna obwenkanya. Ndi amaanyi Vincent omutuuze w'ekayimba alajaana abazira kisa n'okufuna obwenkanya oluvala okulibwa batamanyi ngamba ne bamukuba amasasi mu ggulu agamuviiddeko okulemera kati takyalina ky'asobola kwekolera. Ndi amaanyi agamba nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka guno yali mu bitundu by'ekawempe ng'atambula wajja abasajja ng'abali ku pikipiki ne bakuba amasasi mu kugulu nga talina kye yali akoze. Abasajja ne bajja nga bali mu pikipiki ne bavaako omu n'asigalako omu n'ajja n'anneetoolola okuva mu bibuga we nali nyimiridde nagenda okulaba nga gyadduka n'envaawo nengenda oli bwe yali apaakinze owa pikipiki oli n'asimbula nakkirira omusajja n'ajjayo pisito n'empanika emikono mu bbanga omusajja n'ankuba essasi okugulu. Ono nga musirikale nga mumaze mu byakupinira ng'akoze mu poliisi ez'enjawulo agamba nti abatamanya ngamba bano olwamukuba n'agenda ku poliisi ekawempe n'aggula omusango n'etandika okunoonyereza era erikuba yakwata. Ono aleka amu ku bantu balumiza okumukuba amasasi kyokka ekimu by'omuntu olwamaliza okumukuba ne bagenda ku poliisi ebwamu ne baloopa omusango ndi abadde abatiisatiisa. Bwe baamala okunkuba amasasi ne bagenda ebuwambo ku poliisi ne bagulawo omusango gw'okubatiisatiisa kati ne batwala fayiro ekasangati gyenkolera. Omupoliisi w'ekasangati n'ababuuza nti omuntu gwe mukubye essasi mumukubidde musango ki? Tumukubyera abadde atutiisatiisa ate ng'atulwanyisa n'ababuuza abalwanyisiza ati abadde alina emmundu nti nedda kali babaga mugende kampa babasibe ne badduka. Asabye gavumenti obuyambi saako n'obwenkanya kuba yalabirira famire n'abaana. Sirina buyambi
era sente zange zonna zinali nina zonna ziweddewo nga banjijanjaba ate era bakyanjijanjaba kabanga olwaliro kati mbanze mu ddwaliro ekkoso ngaakola twali tulina ekyokulya naye kati tukyalina ekyakulya n'ennyumba gye tusulamu baatugoba mu nnyumba kati laba ennyumba gye tusulamu ng'eno bo abasomesa nga bafumba okuli Richard Kayemba ne Debora Mukisa balagenda balese okubayamba okubadduukira n'obuyambi olw'omwana waabwe eyalwala ekina nga afulumira wabweru bano basangibwa Uganda mu luka gw'ekyebando ewakiso mu kiseera kino beetaaga obukadde butaano kumuzaayo alongoosebwe ssente ze batalina kubanga bw'otamukyusa mu buli ssaawa pupu ono ayokya kuba ekifo kyafulumiramu si kituufu ate kyenda kye baateeka wabweru bategeeza nti balina abaana 6 nga n'ennyumba basala olw'omuzi takisi yabayamba n'agibawa basolemu n'abakkiriza okuba bulooka basobole okufuna kye balya twakalabako ne tuwulira nti honorable minister agaba ssente ne ssente tetwazirabyeko kati ekyokulya tuwammampa kiwammampe tetukiyina n'olwekyo nsaba yenna ndaba otuyambe omwana waffe ono asobole okutwalibwa alongoosebwe naye sirina busobozi bwonna busobola mukomyawo bulamu kubanga obukadde butaano bwe masobola kufuna kyakulya simanyi we nsobola kufuna bukadde butaano omukyala atusenuka nga alagira abazakisa okubadduukira n'ekyokulya bakubidde abazakisa omulanga okubadduukirira bw'oba oli eyo pasaserwa dda pasasa ennyonga musobola okutuyamba nga batata ab'omwoyo tabugembe osobola okutuyamba naawe bw'oba owulira David Tamale ne batuusa bwe bakusakidde eggulu eno lwa Bukadde TV. Kale tugenze mu gataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo mu mizannyo egya Olympics egy'emirundi oba egy'omulundi ogwa32 nga giyindira Tokyo mu ggwanga erya Japan. Bannayuganda badduse bokka abasigadde emizannyo gino olunaku olwaleero bawumuddemu nga bajja kukomawo mu nsiiko olunaku olw'enkya. Joshua Cheptegei, Jacobo Kiporimo ne Oscar Cherimo badduka finals eza mita eziwerera ddala 15 olunaku olw'enkya ate nga ye Winnie Nnyondo agenda kudduka final eya mita 1,500. Akakiiko akalabirira ebyemizannyo mu ggwanga ka National Council of Sports ko kasaba gavumenti eyongere ku nsimbi zeeteeka mu byemizannyo. Eyo bwe tuvaayo mu mizannyo gya Olympics egiyindira kati mu ggwanga erya Japan abakubi b'ebikonde 3 be baakiikira Uganda wabula nga bonna baavuddeyo ngalonsa. Abamu ku batendesi ab'ebikonde wano mu ggwanga boogedde ku kiki ekyaviiriddeko abakubi b'ebikonde ba Uganda okuba nga baakoze bubi ekyenkanidde awo. Ebyemizannyo mu gataliiko nfuufu. 1xBet ekolera wansi wa Advanced Gaming Limited nga evunaanyizibwako National Gaming Board. Jjukira bino okubeti nga guyinza okufuuka omuze ate nga kyabulabi eri obwongo bwo. Uganda yakiikirwa abakubi b'ebikonde 3 mu mizannyo Olympics egiyindira kati mu kibuga Tokyo ekya Japan nga bano baakomyewo wiiki ewedde nga banjalangalo oluvannyuma lw'okulema okuwangulayo omudaali gwonna. Abasatu bano ye kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga the Bombers Shadiu Musa Kimera ow'obuzito bwa kilo 69 obwa welterweight, David Kavuma Ssemujju ow'obuzito bwa kilo 75 obwa middleweight ne Catherine Nanziri ow'obuzito bwa kilo 51 obwa flyweight. Catherine Nanziri yafuuse omukubi w'ebikonde omukazi eyasoose okukiikira eggwanga mizannyo Olympics bukyanga Uganda etandika kugyetaamu mu mwaka gwa 1956 mu kibuga Melbourne ekya Australia. Abazannyi bano bonna baddu wansi w'abatendesi Patrick Lehanda ne Muhammad Mulandi. Abatendesi b'ebikonde abasigadde waka ng'ebigenda mu maaso babirabira ku TV baliko bye boogedde. Binaatambula bitya olunaku olw'enkya. Starting to pull away. There she goes! Katie Ledecky smashes her own world record. The dream has come true. Olunaku olw'eggulo Peruth Chemutaye yawangulidde Uganda omudaali ogwa zaabu mu mizannyo gy'Olympics.